Jukira ebiseera ng'oli mwavu ng'ogenda ku church buli kaseera n'osaba. Jukira ebiseera wagenda nga mu overnight n'okaabira Katonda. Jukira ebiseera bye wasiibanga. Jukira ebiseera bye weeyama n'ogaa nti Mukama bw'onannyamba nja kuwa kino. Waliwo abali ebweru w'eggwanga mazima nga wasaba n'osabira passport ne musaba n'owaayo n'osuubiza Katonda. Bw'osoma wano mu Zabbuli 66:13 n'ayingira mu nnyumba ye n'ebiweebwayo byokebwa n'akusasula obweyamo bwange, emimwa gyange bwe gyayogera n'akamwa kange bwe keeyakaatula bwe nalaba ennaku, n'akuwa ebyokwokya ebya ssava. Buli muntu bw'alaba ennaku ayina ebigambo by'afulumya mu kamwa ke. Buli muntu ayina gy'avudde. Waliwo akaseera nga tosobola kuyitawo. Katonda atuula mu ggulu n'aba mwesigwa eri obulamu bwo n'akuyamba. Naye n'omwerabira. Tuli ku social media baganda bange mundaba naye buli omu alina gy'avudde. Nze lwaki sisobola kukweka abantu nti State House eyampeerera? Nzijukira nga nsaba Katonda. Baganda bange ojja kusanga abavubuka nga bajerega, nga bawemula, nga banafuya. Naye muganda wange tewali kintu kisinga kuba kya muwendo nga kussa sponsorship ya State House. N'ekusasulira n'otuuka endejje oba emakerere oba n'oli nnyinyonyi n'ogenda ebweru, walaayi nga State House yekututte. Okugituukako si kyangu. Olunaku lw'ofuna ebbaluwa ng'eriko ekigambo nti on Uganda government State House Nakasero oba State House Ntebe, baganda bange owulira essanyu. Eŋŋendo n'ebintu ebisinga bye tufuna tubijja mu kusaba. Bwe tumala okusaba ne twerabira. Naye bwe tusoma mu Bayibuli tujja kusoma Samwiri ekisooka. Tulaba abakyala nga Haana bamuwadde omwana, awaddeyo ssaddaaka, yeebazizza Katonda, atuukiriza n'obweyamu n'omwana n'amuleka mu yeekaalu, n'afuuka nnabbi akyasinza okuba ow'amaanyi mu byafaayo. Tuli omusajja nga Nowa avudde mu lyato, awaddeyo ssaddaaka okwebaza Katonda. Kubanga amazima abantu bonna ku nsi baweddewo, n'ebisolo byabadde nabo lunaabigulira nga bigenda. Kati azzaako ki? Kwe kuwa Katonda ssaddaaka enkyaye esobole okubeera ennungi. Tuli mbulamu obw'enjawulo. Buli andaba va ku komenti, abantu bakomentinga nga balina kirala. Omuntu akomentinga naye nga munda buli omu bw'asiriikira alina obulamu bwe Katonda gy'akoze atya. How often have you sat down okutuuza Katonda, okwebaza Katonda, okumussaamu ekitiibwa, okumusinza n'okutuukiriza ebyo bye weeyama? Zibirizo ojjukira ebiseera bye walimu ebyakazigizigi, mazima nga tolina agenda kukutaasa, n'osaba Katonda n'akuyamba, n'amala okuyamba n'omwerabira. Naku lw'Essande bwe lutuuka obeera wuwo, ssente bw'ozikwata ozirya kivubi, obulamu wabukyusa dda. Twagala nakulaga nti waliko mu mbeera embi. Abantu obatulaba oti ng'abamwa, kubanga Mukama yakola atya. Waliwo abali ebweru w'eggwanga, bwe mwatuuka mu nsi nga Canada, baŋŋambye Canada bali mu kugalawo makanisa, busimanya mbeera Netherlands bali mu kugalawo makanisa, naawe n'osiri wala n'owerabira Katonda. Genda ku TikTok onoonye Saala Mikisa Maje. Musumba Saala ayinako TikTok account kubeerako enjiri. Enjiri ebuulirwa mu nsi yonna. Amakanisa agabuulira enjiri. Ne bw'obeera mu nsi omutali kanisa, amakanisa agabuulira enjiri online kwegali. Genda oddemu oyatula obulokozi. Genda oddemu osenge Kristo okubeera kabaka w'obulamu bwo. Genda oddemu okumanya amazima n'okugobera Katonda. Kubanga bw'osoma Revelations waliwo ekkanisa gye baagamba nti temulina buzibu bwonna, but you lost the first love. Okwagala okwasooka mwakola ki? Mwakusuula. Abantu bangi buli ku social media mwali mumanyi Katonda, kati yamala okubafunira amaka n'embaga ne mukola. Abamu muli bweru wa ggwanga, abamu endwadde zaawona. Kati olwaleero oli mu kutirima, oli mu kutiguka, weerabira ddensi, oli mu kucakala. Jjukira Katonda atuula mu ggulu, ffe ne tuula ku nsi. Nga mubuulizi bwaga nti bw'ojjanga mu nnyumba maaso ga Katonda okuumanga ebigere bye kuba yabeera waggulu, gwobeera wansi. Nze Tobbi ne bamunanvuma State House yampeerera emyaka 10. Nalaba abanaku bangi abeekwekanga nga batumanyi baakawaga ne tubasanga ku State House wali e Nakasero ne bakweka obunaku bwabwe, n'olwali tebalina we bali mu bulamu. Era nze bangi bengenda okusinga kubanga nze sikwese, nali musajja munaku. Nakati nkyalina bye njagala, naye I'm grateful to the little or the big the Lord has done in my life. Kubanga wano si we nali. Era neebaza buli ndaba abanvuma manya nti nina kye ndi mu ggwanga.
ennyongera okumwebaza. Tugenda Israel mu Gwokusatu, Mukama yampadde ekisa mu Gwokusatu ennaku z'omwezi nga 28 tugenda kumalayo weekis nga tuli mu kukyakala twalaba senior citizen akalango kweka bw'obanga olina mami wo olina omuntu gwala okwebaza eyakuyamba eyakubeererawo abantu baffe abakuliridde ng'oyagala okubawa ekirabo ekisinga batwaleko mu nsi entukuvu ya Israel basifukamire tusabe Katonda oyinza kuba naawe oyagala kugenderako akalango kaako n'essimu kweziri okuba essimu tumanye ebisinga kyetutte ani agoba ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo nyo gye bali kuma nyo weerabidde ekitaata sekukulu etuusi nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nnyonyi maama naawe eno tikiti ya nnyonyi nedda bannaffe aba Africa One Tours and Travel bategeseeyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno tufudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno tani Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.